awo bwe yabonyabonya abaana ba Isirayiri Katonda yakola ekyamagero n'asindika Musa. Kati nze Musa ze Kongo gye bakka Mende okutaasa abantu abazenga abatulugunyizibwa, abazenga bawambibwa, abazenga batemebwa, abazenga balepingibwa. Nze njagala nkutegeeze temugenda kuwamba abantu, temugenda kurepinga bannyinaze bano ne musigala nga muyinaayina. Yenze Musa Mukama gwawadde omuggo ku ttaka ly'e Kongo gye. Tugenda kufaafagana nkutegeeza oba president avaayo oba ani avaayo, ntugenda kufaafagana bantumwe okutuuka lwe munaayamuka ekifo ekyo abantu bafune emirembe. Obonyabo otyo omukadde w'emyaka 9, obonyabo otyo omukadde w'emyaka 7, bantumwe muli babi nnyo, muli batemu ddala. Leero mwatadde ku kataliiko nfufu nti ndi mubi olw'okuba ndi mukulwanirira abantu bange, olw'okuba ndi mukulwanirira abantu ba Mukama. Njagala nkutegeeze ne Musa bwe yafa, Musa bwe yafa n'avaawo Mukama yaleeta Yoswa. Ne bwe naafa n'envaawo basajja bwe mwagamba okunzita, ne bwe naafa n'envaawo ensi etegedde omulundi guno Mukama ajja kuleeta Yoswa, naye abaana ba Mukama bajja kutuuka gye balaga. Mbategeeza ku mulundi guno era pulezidenti w'eggwanga nkutegeeza ensonga eno sigenda kugireka, sigenda kuva mu mawulire nga bwe mugamba Reverend va mu mawulire. Nedda ssebo abatwala eddiini waliwo omu yavuddeyo n'agamba nti ali kakiiko ka Interreligious Council nti nandivudde mu kamera eddiini n'ebikwasaganya. Nedda ssebo abantu bali eyo bafa. Munzikirize ku mulundi guno nfuke Musa w'e Kongo gye, nsaba Mukama anyambe n'abali eyo ababonaabona oludda wa Mukama agende ng'agabayo bamusa bayambe eggwanga. Maama n'abakoba vaayo, mukyala Nabbanja maama vaayo, muwala wo wuuno bamurepinga, batabani bo babatemaatema. Nkutegeeza ssebo IGP owekitiibwa ssebo ku insecurity eri ebaka evunze baka avunze ssebo. Kati batandise okunzikakkanya bayita mu mawulire. Nedda buli mukutu ngenda kugenda, buli mukutu ngenda kukubakuba basajja mwe, muli basajja bazibu nnyo, muli batemu. Nawulira ng'omugezi tamala emirundi nga abogerako nga ndowooza muli basajja b'ettaka mwe ababi b'ettaka muli babi nnyo. Ekigendererwa kyammwe kiba kyakutta bantu, ekigendererwa kyammwe kiba kyakunyaga bintu by'abamulekwa. Kakatiri n'ettaka ly'abamulekwa mutaka eryo nno kankubuulire mulimu omwana bambi nga mulema talina wakyalya, talina kyeyekolera. Kati bantaddeko mbunabba omuwala, bagambye mbunabba omuwala ku kyalo mbu Edisa bwe tujja ne tumenya amayumba. Basajja mwe muli batemu nnyo. Omuwala gwe mwagobesa akati ne mukuba n'awanganguka n'agenda. Kati mugambye namubba ku kyalo. Ne bantu mwe mujja kuswala. Ekirungi ennaku z'omwezi nga 27 ogw'omwenda lujja kuba lunaku lwa 5 wiiki ejja. State House ebayise kandabe RDC yabasabe letters of administration ne mufojinga ebintu ku mulundi guno kandabe. Ate nsaba buli alaba akatambi kano kasharingira agagabbi agagananfuusi abatema abantu mungamba okunzita. Kale katulabe mwe bwe mubanga muli miti mivule, olaba n'emiti emivule bagisalamu embaawo ne givunda. Ku mulundi guno nvuddeyo muganda wange mwannyinaze gwandaba. Nze Musa w'e Kongo gye, nze Musa w'e Kongo gye nvuddeyo ngenda kulemerako mpaka ng'abantu bano bafunye obwenkanya. Naawe yo gy'oliya kale wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaliro nkwaniriza nnyo nyina Reverend Beino Mugisha Michael. Twali naye sabbiiti eno ng'etandika ne twogera ebigambo ku nsonga z'ettaka erisangibwa mu Kongo gye ettaka lisangibwa Kongo gye bakka eggombolola y'Emmende mu disitulikiti ya Wakiso. Naye tugenze tukoonako olwaleero nga nyina sitole z'endaba. Sitole esooka ng'eraga nti ate ggwe gwatema abantu, gwabatulugunya, gwababonyaabonya ku kyalo. Sooka obuuze abantu otubuulire bino byendaba ne sitole eri gye nasooka okuzannyira abantu bigatta bitya, bikwatagana bitya oba byawukana bitya? Mbalamusiza basebo ne bannyabo, bannyinaze baganda bange, basajja ba Katonda, ababulizi b'enjiri yonna we muli, basheekhe mwena we muli. Amannya gange nze Reverend Michael Beino Mugisha, bangi gwe mwamanya nti Reverend Kabona. Ntwala omukisa guno okubaagaliza omwezi guno gw'ekkumi ogubindabinda okuba omulungi gye muli, kuba guno ogw'omwenda guno guggwako. Lwakuba gugenza okuggwako omwezi guno ogw'omwenda ng'ate ssebo banjogeddeko kalebule. Ng'ekinjogezaako kalebule okuyamba abantu
okufaayo eri abantu kuba nze ndi muntu w'abantu nze nkulembera abantu ndyowa abantu emyoyo siryowa nsolo so mu nsonga eno enjogezaako akalebule njagala tugitandike bulungi nange baŋŋambye saalabye mawulire ndi mukutuka ku story weri gena maaso tunatuka ku story tujja gizanya yabukedde yafumye olunaku yesterday siko kyabadde olunaku olwajjo ag'essaawa ennya oluvannyuma lw'okulaba bino byetubadde tujja tukola baŋŋambye ne baŋŋamba nti Reverend ate nga tuli ku TV ku gataliko nfuufu nga tulaba nti sebo otema abantu osenda ennyumba z'abantu okuba abantu obufuuni onyaga amataka ne mbagamba ate ebyo bitya era kinsanyusiza nnyo sebo mutesitesi okundaga amawulire ago nange ne neewuunya naye nga sinaba kugenda wala nnyo nsaba Chairman LC1 Congo je kirungi wavuddeyo bulungi n'ogamba nti amannya go yegwe Waswa Vincent era nkumanyi bulungi kuba gwe yankolera endagaano ye yankolera endagaano gwe yankolera endagaano ku bifo byonna byenina e Congo je ate ebifo si byange nganze ebifo ebyo jjukira nabigulira abaana bamulekwa bendabirira kakati sebo gwe yavuddeyo n'ogamba nti ndi muzi wa misango ntema abantu ngobaganya abantu ku ttaka nsenda ne greda amataka menye ennyumba z'abantu wagambye nti watesetese n'oyita olukiiko mbwate nze saalabiseemu mu lukiiko olwo ebyo yabyogedde mu mawulire sitole yabukedde nti yayise olukiiko lw'ekyalo bakuyise na pasita wano baga nti abatuuze balumiriza pasita yes kakati ng'alinga ŋŋamba nti yampandikira ebbaluwa nzije mu lukiiko naye nalabye abantu ababadde mu lukiiko olwo katusooke tuzanye sitole eno ogiwulire bulungi nnyo lwaki tetwagala kuleeta vidiyo yayo nga bweri tutya ensonga ya copyright kizibu ng'onaako n'amayumba g'abatuuze n'okubakolako effujjo omuli n'okubakuba emiggo. Ssentebe Vincent Waswa ali mu kusatira olw'eyeeyita omusumba Michael balina omugisha okumalako ekyalo Emirembe olw'ekibanja kye yagula ku ttaka ly'omugenzi Kezron Luwaga. Ono atuuzizza olukiiko ku ttaka okuli enkaayana nga beetabiddwamu abaana n'abazzukulu b'omugenzi Luwaga abatuuze omugaga Robert Kiwanuka nga ye omusumba balina omugisha talabiseeko. Tutaase tusaba buyambi gavumenti bw'amala eno okutujjajjobya n'atusendera emmere n'agirya ng'adduka waggulu ng'agamba nti ffe twonoonye naye ate nga ye yaba ayonoonye. Ennyumba y'omukyala we Mmanju ne bwe mutuuka we yagirumba n'abaana abo ba Edisa ne bagikoona ne bagiyiwa ku ttaka. Waswa annyonnyodde obunkenke omusumba bw'atadde ku kyalo obw'okubafuntula emiggo okukoona amayumba n'okusaawa ebirime byabwe. Be baawulira ebbaluwe ne beekyanga buto tebasobola kuteesa na bakama baabwe. Simanyi pasita kyanoonya kuba agamba nti ettaka lino lirye simanyi kyavunaana bantu bano batuuze ku kyalo abatuuze tetulina mutuuze gwe twogerako ko naye omwami yafuuse ekizibu tetumanyi lwaki. Patrick Musanje nga mwana wa Livingstone Kiwanuka agamba nti ettaka lino liweza square mile 2 nga lyali lya jjajjaabwe Kezron Luwaga kyokka kitaabwe n'amusikira ng'abaana beeteesa bafune ekyapa nga bayambibwako omugaga Robert Kiwanuka nga bamusuubiza omutemwa gwayiika 22 kuba tebaalina nsimbi. Atuma abaana bakuba abantu abo abatukolera ku byapa bakwatana bano ne batandika okukwata obukumbi batemu baganda bange bano. Abanetuwaka kyekola Fred Simbwa annyonnyodde engeri y'omusumba ono gye yajja ku ttaka. Kuno alinako obukoloti bwe yagula wansi kuliko n'obuyumba kyamani nga bwayogera kuliko akayumba awamu ekikoloti emu naye tewali yagikutteko era tewali gureda we yali esenze. Ku kyalo kuno abatuuze abali kuno tekuliko yali akubye enduulu naye pasita n'oyo mwanyinaffe gwe yabba ku kyalo kuno. twali twogera ngayidinga ba pasita wayi tuyimiriza omusajja oyo naye ng'ebiwandiiko ebyo byonna abirina mugamba ki ebyamubiriwa pasita
nayogera ku kigambo ekyo yanjaawa. Omugagga eyakola ku kyapa Robert Kiwanuka ategeezezza nti oluvannyuma lw'okugusa ensonga bamukwasa ettaka lye n'ayongera n'okugula eddala n'aweza yeeka 10. Tusigala ku kitundu nga tulina emirembe era nze famire ya wano sigirinaako kizibu kyonna wabula oyo pasita eyayita balina omugisha yagezaako okutuulira emirundi nga 20 ng'ayagala yaba abeera midiyeta w'abaana abo. Anti kakati oyagala amawulire ojja kujja wano ekibuli bantikuba mbuulire ekibuli wali ofiisi yo n'abatuuze mu ggombolola y'e kakati eno story ndaba olunaku lwe bagikoze gulo abatuuze bakuŋŋaanye boogera ku pasita bategeeza gwe naye kwabo bolabyeko omutuuze ati nze sijembe. What is the truth behind this story? Okay, kati nga sinaba kutambula kugenda nnyo wala mbadde nsaba onzikirize ozanye story era eyabukedde nga nnaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'e10 omwaka 2023 25 October 2023. Yes, ng'oggyeko emboozi eyo gy'ova okuzannya njagala ozanye emboozi nga yanaku z'omwezi 25 omwezi ogw'e10 2023 era ng'eyogera ku kyalo kyekimu ng'eyogera ku nsonga era zezimu era agamba nti ye mugagga agamba nti mwana waani agamba nti yaani njagala ozanye ezo ensonga yes nga yewedde kati njagala onzanyire amawulire ago gali ganaku z'omwezi bukedde yennyini agataliko nfufu ennaku z'omwezi nga 25 mwezi gwali gwa 10 Oktoba 2023 njagala olabe obulyake effutwa obubbi obunyazi n'obutemu obuli mu nsonga zino kati nze olw'okuba navaayo nyamba abantu kati bansiiga enziro yes neme okubaako abantu bano kuba abantu bano bazenga babonyabonya babarepinga ababatema nzize nkaba mu mawulire wano kuba nagezaako mu mateeka n'ebigaana kati balabye nga ntandise okugira kakati ate sookozanya amawulire ago yeno story yiyo RDC alagidde omugagga oyo yuyo girogenda maso kati because anka akyasoma liigi batunda ettaka ery'ekika eno story yabukedde nayo October 25 2023 nga talina lukusa lwonna. Abafamile y'omugenzi Kezron Rwanga ebakkanga kino kisangibwa mu ggombolola y'Emmende mu Wakiso badukidde wa RDC Justin Mbabazi abayambe ku mugagga Robert Kiwanuka eyakwatagana n'abamu ku bamulikwa ne beewa obuyinza ku bintu by'omugenzi nga kati batandise okubitunda. RDC naye asitukiddemu n'atuuza olukiiko ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso nga lwetabiddwamu bamulikwa be balumiriza okutunda namwandu n'abaana abeekubidde endoolo ab'ebyokwerinda nga n'omugagga gubalumiriza okuba mu ku baana abaddewo bamulikwa abato balumiriza bakulu baabwe okubakolako effujjo nga kati n'omugagga juzi yaleese greda n'asenda emmere yaabwe. Ono bakulu baffe beefudde ekirala ewaka mama tetulina kuwadde obusiza mama netugenda obeera onna batusenze omukisa gwe bakozesa okutwononera ebintu byaffe olwokuba be ba administrator okitegedde tebalina buwandiike tebalina letters ne buli ayitawo wali ssentebe w'eggombolola y'Emmende Fred Peter Ntume ategeezezza RDC nti obutakkaanya buno yabutuulamu naye n'alemererwa. naye ng'ensonga era zonna zeekusiza kweri ttaka yiike 2003 RDC Mbabazi akonyiza omugagga Kiwanuka amubuulire gye yajja obuyinza okusenda ebintu by'abantu ng'ono mukwewoza akamutegeezezza nti alina emirimu gye yakolera abaana bano ne bamusuubiza ettaka. Oli mu kusenda y'Ekiwanuka atulage ekiwandiiko oba ab'obuyinza bye yayiseemu abatuufu okusenda emmere y'abantu nga kweri ttaka. oyingiddewo gyasenda wapebwangwa omusaala ku ttaka lyensimbi zinateeka ku nsimbi ez'okukola ki kubanga tebalina musika tebatuulanga nga famire omusajja gw'omugezi gyapage genda banamagezi goyinza okuba ng'ogamba wabasasudde tukwandise kisoboka
basasula bamanyi bulungi bamanyi bulungi tetwabadde mu kusika mwana bebalumiriza kuliko Fred Simbwa, David Juko n'abalala nga ebbaluwa gibalaza RDC okuva mu ofiisi ya Administrator General yagaana omuntu yenna okutunda ebintu by'omugenzi ng'olumbe terunnayabisibwa. Okugamba nti kati muli ba administrators ate wano bagamba omuntu yenna anaatunda omuntu yenna anaakola ekintu kyonna ajja kuba amenye mateeka. Kino kitabudde RDC n'alagira DPC akwate omugagga agambibwa okugula ettaka lino era bonna ne bamulekwa be balumiriza batwaliddwa ku poliisi y'e Wakiso ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abooluganda olufulumye olukiiko luno ne batandikirawo okweyogerera amafuukule. Abo abaana b'abaze n'abasaveya beekobanya okutunda ettaka. Emmwanyi ebitooka byonna babisaaye kati nze nzirawa. William Mutyaba yakusakidde ekkulire lino. Story ziri bbiri za TVM. Yes. Story esooka yadde ya lunaku lw'eggulo. Yes. Eggulo nga bagamba nti pastor Reverend bamwise pastor atema abantu ababuzizzaako emirembe. Senda mmere yaabwe. Osenda emmere yaabwe n'ebirala. Story ey'okubiri yafuluma nga 25 October 2023. Balina wa RDC mu ofiisi ye. Yes. Nga omugagga bagamba nti bamuguzangako n'ebirala. Kakati nyatuteme. Nga bamusaba ne story y'eggulo. Tutandike ne story y'eggulo. Story y'eggulo yava ku nsonga okubanga neekubira enduulu oluvannyuma lw'okukubibwa aba security diso owe Wakiso ne DPC we Wakiso. Nali nze neekubira nduulu nga njagala buyambi nti nfune obwenkanya kati mukyo n'abamu abantu ab'oku kyalo abatuuze be balepinga be batema nabo ne bagoberera ne bagenda mu mawulire. Kati amawulire gano bwe gamaze okuvaayo ne gaanika abo abali mabega w'ebintu ebyo bankozeeko kalebule. Kalebule gwe bankozeeko nti ate nze ntema abantu ate nze nsenda emmere y'abantu naye ate bwe tuddayo eri emabega ebintu bino pulezidenti w'eggwanga ssebo ne baminisita abo abakwatagana ku by'ettaka ne security zonna eziddirira nsaba muveeyo mu nsonga eno kubanga okubuzaabuzibwa kw'abantu kwe kuleetedde abantu okufiirwa obulamu bwabwe. Ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'ekkumi 2023 famire nga famire si babibanja baavaayo ne beekubira enduulu olw'omugagga eyavaayo n'asenda emmere y'abantu n'asenda amayumba g'abantu n'akola effujjo. Famire nga yo namwandu nga mu budde ddoboozi lye basenda emmwanyi basenda ebintu bya omugenzi bbaawe. RDC n'awabula era n'abuuza nti empapula oba ze bayita letters of administration ezigaba ebintu ebyo omugagga ono asobole okusenda ne court orders nti biririddawa byababula. Kwolwo RDC n'alagira DPC era abantu abo bakwatibwa ekyennaku tebaatuukana ku poliisi baabateera mu kkubo. Now ku nsonga eno eriwo saawa zino njagala olunaku olw'eggulo story y'eggulo abadde bakuŋŋaanye be batuuze b'ekyalo ekyo ku nsonga kati eno eriwo nga abatuuze baliwa bongamba story eggulo mu story mwabaddemu abatuuze abalaajana. Kati kankubuulire mwabo bawadde ng'olaba balaajana mwabaddemu mukulu Simbwa wamuwuliddemu y'omu ali mu mawulire muno ge baafulumya agani vision agaafuluma ku Mmande. Muwaddemu omukyalo omulala abadde agamba gavumenti etuyambe ye mukyala Ssanyu era ali mu mawulire era ali mu mpapula zino akola ngani ngamba abadde musole ona masquerade si batundu bakyalo balese baledi ko kyava president kikino kigamba ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omwenda 2024 to Mr. Simbwa Fred oyo wamulabye mawulire ng'agamba nti nze nkuba abantu Mrs. Ssanyu Robina yoyo gwe yadde agamba nti namenye ennyumba Mrs. Zalwango Jane Mr. Juko David Mr. Kanakulya Stanley eyawandika mawulire muno ng'agamba nti nze nyinayo ebibanja ne Mr. Kajubi Habibu nga babasaako emisango gino
inquiries into the alleged conspiracies, false arrests, malicious prosecutions, fraudulent registration, dealing illegal evictions, and forcible entry on to block 178 block 10 land at Nabalagala Wakiso. Banonga bagamba bazze bakwata abantu batema abantu force arrests nga babawayiriza ne babakwata wano kuyingira kuchapa broko 178 plot 10 kutakaliye Nabulagala nga bawandikira buno badamu ne bagamba nti NB ku rupapula lwerumu NB the area LC1 and area LC2 chairpersons, you are also invited to this meeting. Please endeavor to attend this meeting in person without fail. State House nga yewandikira abantu bano obulyake ya State House okitegedde kakati ku lunako olwajjo abantu abo be bamu abaatula ku byapa na oyo eyeyita omugagga gwe basiba luli be baavuddeyo ne bakola meeting ne chairman ono yomu ngenda kuwa eddoboozi lye yomu gwe nakubira essimu nali siriiwo ne mukubira essimu ne mugamba tinga bangambye basenze ebintu byange banja byange ate nga gwe yatuguza nanga munange ononsonyiwa naye munange ebintu si birungi munange okitegedde kakitegeeza nti LC1 LC2 polisi y'ekitundu n'abantu bano ababadde mu meeting eno abatuza meeting eno omuntu abadde mwana wa Kiwanukana atya n'omu ati chairman yayisa abatali batuze bakyalo ne bajja mu meeting baze babbe ettaka nga baze batutulugunya by the way ntwala okusaasira kuno mujja kunsaasirako munsonyiwe naye ntwala okusaasira kuno ku omwami Sebo gwe bakozesa erinnya lyo nga bagamba nti ettaka liryo kati twategedde omugagga yani omanyi bwe twagenda mawulire twafuna kati obukakafu kati ku mulundi guno twafunye obukakafu era omusajja azaatutema azaarepinga abantu avuddeyo ye mwami yeyise mwami Kiwanuka Robert Sebo omukulu lwabwogo Disogo yawaayiriza ng'agamba nti gwe ali mabega w'okuturepinga mabega okututema Sebo gwe twagenze mu mawulire ne twekubira enduulu twafunye amazima nti Sebo ate yatema abantu bamuyita Kiwanuka Robert ng'ayambibwako DPC ng'ayambibwako ne Diso n'abalala ne poliisi endala so tutwala okwetonda ku mbeera eno n'okusaasirirako ku mbeera eno ezze ng'ekwogerwa kubanga buli muntu abadde ayogera omusajja oyo kakati ayagala ki omusajja oyo eyo namba emu namba yakubiri nawuliddeko nga bagamba nti ettaka liri square miles 2 naye wano bwe twali tukola saaki mu kyapa kino buli square mile emu erinayo kalukaaga n'okusoba we twakola saaki eno kwekyapa kwe tutudde kubanga twakola saaki twakisiŋŋaana ng'ekyapa ekyo kiriko yiika 239 so bagambye nti ziri square miles 2 nabo benoonyeza byabwe so ebyadde bijjudde mu mawulire agataliko nfufu olunaku olwajjo byonna byabukuusa byonna biriko enfufu bannaye bino biriko enfuufu bisaana okukubibwako enfuufu era ekindese mu mawulire wano okubategeeza nti baganda bange banyinaza abakyabonaabona eyo tukaabe nnyo twekaabire abasajja bateeka sente nnyingi mu mawulire ne bawuddiisa abantu ne balimbalimba abantu nsaba mwanyinaze muganda wange gwandaba okimanye nti bw'otaaveeyo ne weekubira enduulu tolina buyambi so kyetuva tuvaayo nga tukuba enduulu nga twekubira enduulu nga tugamba nti pulezidenti vaayo so ng'eno pulezidenti vaayo ffe balonzi bo ffe bazzukulu bo ffe batabani bo n'abawala bo vaayo tufa watuwa abakuyambako nga mama n'abakooba ku mulundi guno vaayo nze nkukaabirira vaayo ow'ekitiibwa Mayanja mu nsonga eno vaayo abantu tuli bubi eyo
tuli bibuyi olaba batuuka okumpaayiriza nti nze Reverend nze natema abantu bano kamba balage poliisi yino mugiraba poliisi ng'ekuuma abatema abantu yino ne number plate UP 7695 eno 99 yewakiso poliisi yino pikipiki yayo UP 7919 mugirabe yino ng'ekuuma abatutema ng'abantu bayina emmundu mwagala njogere ki wuno omwana gwe baatema ono yagweddalu wuno baganda bange uno omuwala gwe barepinga mulyoke mugambe emisango gye bansibako uno omuwala yavaayo mu kamera juzi neyeyogerako uno omuwala gwe barepinga ne fayiro namba ye yino kweri rep 23/21/04/24 uno omwana gwe batema ensingo kakati bana basibako omusajja agambye osimbo agambye mbu ekyalo tekiriko buzibu uno pasta gwe batema omutwe uno mulabye agambye mbwa ekyalo kitebenkevu uno omwana omulala naye gwe batema agambye tebasendangako uno omulala omwana gwe batema mumulaba uno naye yakyankalana yine enyumba yange bwe yali yagambye yavuddeyo n'agamba oyo pasta okujja ku kyalo yagulayo obuporoti eyo emmanga era bulimu obuyumba batugendayo mu bifo byange ebyo bye mwasenda basajja mwe abanyazi basajja mwe abananfuusi basajja mwe ababbi basajja mwe abatemu bwe tugenda ku bibanja byange biri kyaliko ennyumba zonna temwazimenya siina bujulizi lino yina ennyumba yange gye mwasenda oŋŋamba otya kale okay muŋŋambye nti mwe mugambye nti nze ntema abantu nze nsenda emmere y'abantu njagala amazima gano gaveeyo leeta omusango gwonna gwe mwampa waabira ogw'okusenda ennyumba z'abantu era buli muntu ali mu katambi kano taata omanyi ensonga eno njagala tugyogereko ebya Kaisaali bya Kaisaali nebya Katonda bya Katonda njagala omuntu yenna yanjogeddeko akalebule nkuwadde ennaku ezi enaku 3 lumu 2 3 bw'otavaayo ne weetonda chairman eyanjogeddeko akalebule nti ntema abantu nkuba abantu oyo yagambye Sanyu Robina eyagambye nti namenya ennyumba y'omutuuze ani omulala eyagambye mbu nasenda ki njagala buli muntu yenna mu lukiiko lwammwe eyanjogeddeko akalebule bw'otaaveeyo era ku mawulire ge gamu agataliko nfuufu n'oweenenya n'osazaamu ebyo bigambo bye wayogedde ŋŋenda kukuba mu mbuga z'amateeka ebya Kaisaali bya Kaisaali ebya Katonda bya Katonda kubanga mubadde mutemanga abantu abo nga temubatwala mu bwakabaka bwa Katonda nga mukyayisa abantu ensi abantu beekyawa omuntu n'atuuka n'okulowooza naye okutta omuntu muveeyo mwetonde chairman yagambye yewaswa Vincent chairman LC1 yakuterako omukono ku ndagaano bulungi nnyo nyine endagaano ze zonna chairman LC1 Vincent waswa wavuddeyo n'oyogera nti ntigomye ekyalo vaayo weetonde bw'oteetonde ekindese mu mawulire nzize okutegeeza abantu nti abantu bakolagana ne ba LC1 bakolagana ne ba security ne bamenya amayumba g'abantu ne babba abantu ne batigomya abantu vaayo weetonde bw'oteetonde nkuwadde chance ennaku 3 tugenda mu mateeka ŋŋenda kati kutegeeza looya wange agenda kugulako omusango ogwa malicious damage ku linnya lyange bwe baguyita sebo yes ogwa malicious damage ku linnya lyange defamation okwonoona erinnya lyange nze ndi muntu w'abantu ensi emmanyi bampita Reverend Kabona ensi yonna emmanyi baako ogujja obuuza waliwo ne mulala yagamba mbu oyo tuli mu kumaliriza mbu neeyita yagamba mbu neeyita sebo nze seeyita bweyisi nedda sebo nze Reverend Kabona ne bwogenda mu Google n'ogugulinga yenze maze mbuweereza emyaka 20 era nzize nyamba abantu nzize nyamba abaana abatalina mwasirizi era n'ery'ettaka naligula ekyo kibanja nakigula kulimirako abantu bange ne mbazimbirako ennyumba ne mubatema bamulekwa so mu nsonga eno vaayo weetonde bw'oteetonde ekinaddako
ngenda kukuba mu mbuga z'amateeka. Toyanza nnyo toyanzika tukomye wano leero tujja tandikirawo olunaku olulala ku nsonga eno yennyini tukyazirondoola paka naye ku mulundi guno tebalabangako bukambwe bwange. Sebo njagala nkutegeeze Bayibuli etugamba nti tokomanga kwoyo tokwatanga kwoyo yafukibwako amafuta. Ku mulundi guno ogenda kumanya ani mbabuulira omuntu yenna azze nga atawanya abantu azze nga alumbaganya abantu mu mbeera y'okubajjako obulamu bwabwe embeera y'okubalemesa amaka gaabwe abantu ne babula n'ekyokulya abantu ne babula n'ew'okusula. Nkutegeeza ku mulundi guno njagala nkutegeeze Ssebo Mutesitesi Falaawo bwe yabonyaabonya abaana ba Isirayiri Katonda yakola ekyamagero n'asindika Musa. Kati nze Musa ze Kongo gye bakka mende okutaasa abantu abazenga abatulugunyizibwa abazenga bawambibwa abazenga batemebwa abazenga balepingibwa. Nze njagala nkutegeeze temugenda kuwamba abantu temugenda kurepinga bannyinaze bano ne musigala nga muyinaayina. Yenze Musa Mukama gwawadde omuggo ku ttaka ly'e Kongo gye tugenda kufaafagana. Nkutegeeza oba president avaayo oba ani avaayo ntugenda kufaafagana bantumwe okutuuka lwe munaayamuka ekifo ekyo abantu bafune emirembe. Obonyabo otyo omukadde w'emyaka 9 obonyabo otyo omukadde w'emyaka 7 bantumwe muli babi nnyo muli batemu ddala. Leero mwatadde ku kataliko nfufu nti ndi mubi olw'okuba ndi mukulwanirira abantu bange olw'okuba ndi mukulwanirira abantu ba Mukama. Njagala nkutegeeze ne Musa bwe yafa n'avaawo Mukama yaleeta Yoswa ne bwe naafa n'envaawo basajja bwe mwagamba okunzita ne bwe naafa n'envaawo ensi etegedde omulundi guno Mukama ajja kuleeta Yoswa naye abaana ba Mukama bajja kutuuka gye balaga. Mbategeeza ku mulundi guno era pulezidenti w'eggwanga nkutegeeza ensonga eno sigenda kugireka sigenda kuva mu mawulire nga bwe mugamba Reverend eva mu mawulire nedda Ssebo abatwala eddiini waliwo omuyanvudde n'agamba nti ali kakiiko ka Inter-Religious Council nti nandivudde mu kamera eddiini n'ebikwasaganya. Nedda Ssebo abantu bali eyo bafa munzikirize ku mulundi guno nfuke Musa w'e Kongo gye nsaba Mukama anyambe n'abali eyo ababonaabona oludda wa Mukama agende ng'agabayo bamusa bayambe eggwanga. Maama n'abakoba vaayo mukyala Nabbanja maama vaayo muwala wo wuuno bamurepinga batamani bo babatema. Nkutegeeza Ssebo IGP owekitiibwa Ssebo ku insecurity eri ebaka evunze baka avunze Ssebo kati batandise okunzikakkanya bayita mu mawulire nedda buli mukutu ngenda kugenda buli mukutu ngenda kukubakuba basajja mwe muli basajja bazibu nnyo muli batemu nawuliranga omugezi tamala emirundi nga abogerako nga ndowooza muli basajja b'ettaka mwe ababi b'ettaka muli babi nnyo. Ekigendererwa kyamwe kiba kyakutta bantu ekigendererwa kyamwe kiba kyakunyaga bintu by'abamulekwa kakatiri n'ettaka ly'abamulekwa mutaka eryo no kankubuulire mulimu omwana bambi nga mulema talina wakyalya talina kyeyekolera kati bantaddeko mbunabba omuwala bagambye mbunabba omuwala wa ku kyalo mbu Edisa mbu bwe tujja ne tumenya amayumba basajja mwe muli batemu nnyo omuwala gwe mwagobesa akati ne mukuba n'awanganguka n'agenda kati mugambye namubba ku kyalo ne bantu mwe mujja kuswala ekirungi ennaku z'omwezi nga 27 ogw'omwenda lujja kuba lunaku lwakutaano wiiki ejja State House ebayise kandabe RDC yabasabe letters of administration ne mufojinga ebintu ku mulundi guno kandabe ate nsaba buli alaba katambi kano kasharingira agagabbi agagananfuusi abatema abantu mungamba okunzita kale katulabe mwe bwembanga muli miti mivule olaba n'emiti emivule bagisalamu embaawo ne givunda. Ku mulundi guno nvuddeyo muganda wange mwannyinaze gwandaba nze Musa w'e Kongo gye nvuddeyo ngenda kulemerako mpaka ng'abantu bano bafunye obwenkanya naawe eyo gy'oli yamba abali eyo neyanza nnyo neyanzege Mukama bampeera omukisa. Tetusobola kusukka wano olunaku olwaleero akuume